Amanya n'eddoboozi nze Ssennoga, retired Lieutenant Ssennoga Frederick, nga ndi mu kiseera kino nga ndi mutuuze mu Busula. Tusanze ebisoomoozo bingi kasookedde nga NRM eyingira mu nkola ey'ebibiina nti abantu abalondebwa okugenda okulondoola ensonga zino eza gavumenti oba eziruma abantu bekkusa bokka, tebayambye bantu aba wansi, nti n'abakulembeze bennyini be tulina buli omu akkusa lubuto lwe na famire ye. Naye nga kitundu kino mwe twalwanira ennyo n'abantu bonna abaleeta gavumenti eno mu buyinza baali baananzaalwa eya muno. Ekisookera ddala nti abaazirwanako oba abaatuwa ebintu mu biseera eby'olutalo tebasasuddwa, bali mu kubonaabona. Ekireetedde gavumenti eno ebizibu mu kitundu kino ge mataka g'abantu ge batwala enkya n'eggulo, naye nga bonna abagatwala bagamba nti bava mu ofiisi ya pulezidenti. Kati kyewuunyisa okuba nti pulezidenti eyalwanira mu kitundu kino abatwala amataka g'abantu ate bava mu ofiisi ye. Tulemeddwa okukola ebyo tusaanidde okukola mu kitundu ky'e Luweero. Olwaleero tuyitibwa Greater Luweero. Greater Luweero etwala Luweero, Nakasongola ne Nakaseke. Naye nga baminisita bangi bazze bava mu bitundu bino naye ne batayamba ne batayamba bantu. Olwaleero obuwagizi bwa NRM busse mu kitundu kino, si lwakuba nti abantu tebeetaaga Pulezidenti Museveni oba si lwakuba nti abantu tebeetaaga gavumenti eno, naye enkola y'ebintu yeekyali embi ennyo. Okugeza pulezidenti ng'aggulawo kampeyini yayimirira e Busula wano ne tumusaba atuwe emmwanyi kubanga ekitundu kino ky'abalimi, ne tumusaba atuwe enkoko, ekitundu kino ky'abalunzi, embuzi n'embizi. Naye n'okutuusa essaawa ya leero be yalagira okutuwa ebintu ebyo tebakolanga ki, tebabireetanga, so nga yalagira ebintu ebyo bituwe. Embeera y'abantu ey'obwavu ebaleetedde okukyawa ekibiina kya NRM olw'obutafuna bye balina kukozesa oba olw'obutafuna bye bikozesebwa mu bulamu obwa wansi. Omuntu wa wansi asigalidde ddala wansi ddala, ate nga n'abakulembeze be tulina tebasobola kulwanirira bitundu byabwe. N'olwekyo mu kiseera kino okugeza ekifo nga Busula w'obulenzi, ebitundu ebyo bimanyiddwa nnyo ne ku voting list biraga nga biri mu red ku NRM. Naye si lwakuba nti abantu baamu tebasobola kuwagira NRM, naye tebalina bantu babasembeza ng'aba NRM. Ekyo kireetedde NRM okugwira ddala mu bitundu bya Buganda kubanga abantu betulonda tebatuweereza, abantu ne bwe babeera be NRM nabo tebatuusa mpeereza nnungi eri bantu. Osanga nga embeera y'okutwala amataka erimu ba RDC, erimu ba LCCB, erimu ab'amagye abafaanana batya. So neweebuuza nti eno gavumenti ffe si gye twalwanirira okugenda mu nsiko, nagenda 83, naye eyo si tezaalimu mu polisi ezigenda okwonoona eggwanga okutuuka ku kino. Abavubuka bataayaaya, tebalina mirimu, batambula butambuzi, kunywa mayirungi, kukola ki, kugamba kubeera awo mu mbeera etetegeerekeka, ate nga gavumenti yandibadde batonderawo emirimu. Bodaboda gwafuuka mulimu, kyetwandibadde tugamba bayiga okwokya ebyuma, bawe skilling, naye kati skilling ogisanga mu Kampala,
ate mu kyalo tekola ki teriyo. Then ab'ekyalo baba balina kukola ki? Kitegeeza nti ab'omu Kampala bafuna ne bakolera abantu baabwe, then ate abawano mu kyalo ne batabakolera. So twagala Muzeeyi aveeyo atandika okukolera abantu. Jjo yawadde abaki aba mechanics, aba bodaboda yabasinkana, naye abantu b'omu kyalo baali basinkana ddi okumanya ebizibu byabwe. Abantu bamulimba abamusemberedde ne bamugamba oli bulungi. Tumwebaza olw'okulengerera ewala mu kampeyini eno. Abadde nga ffe abajaasi abamuleeta mu buyinza atusambira wala, naye ku luno yatukomezzaawo n'atusembeza. Era tukoze kye tulina okukola olwaleero kyalabirako nti mu Busula amaze ebbanga lyamaze mu buyinza yakayimirirawo omulundi gumu, azzeemu okuyimirirawo mu kiseera kyagguliddewo kampeyini ey'omulundi guno. Lwaki? Nti ffe abalwanyi yatuyita ne tukomawo tukole bye tulina okukola. Sookera ddala nti tetuyinza kutereeza sisitimu eno kubanga kyaggulwawo mu Gwamwenda wagguliddewo kampeyini. Ebizibu bye tusanzeewo eby'emyaka 30 tesobola bikolera mu myezi 4. Nti abantu be tusangayo be bayivu we beeyita abayivu abaasoma ennyo, ate ffe batulabanga abataasoma, naye nga bye tukola ki? N'olwekyo tulina okutwala ebbanga, era nsaba pulezidenti ekintu kino aleme kikola ki? Kukijja mabega. Buli lwanaakizza amabega abantu bano abaasoma bo bamulaga nti ekintu kiri bulungi so nga kiri bubi. Abantu bamulimba nnyo, abantu mu Lujaasi tubayita bakamunye. Banoonya byakukola ki? Byakwakulawo bagende. Naye ffe tulumwa okulaba nti ekyama kye twalwanirira kigenda mu mbeera efaanana bwetyo. Busula B omuluka Musaale Gombola Katikamu. Obuzibu bwe tulina mu kitundu kyaffe obw'eddwaliro nsawo lisangibwa Busula. Eddwaliro lyaffe teribeeramu ddagala, naye ng'ate eddagala balireeta, mmotoka n'erigikula nga tulaba, naye bw'ogendayo enkeera osanga tewali ddagala, bakuwa Panado. Kati nga ffe abalina endwadde ng'eza pulesa tebakuwandiikira eddagala lya mwezi, bakuwako eddagala lya wiiki 2, eddala ne bakugamba oligule. Ekirala abasawo baffe tebafa ku balwadde. Abasawo batandika okukola essaawa 5, otuuka wali ng'oli mulwadde ku ssaawa 2 ez'okumakya, ne banywa caayi, ne badda mu ofiisi, ne badda emmanju ne banyumya, tebafalira ddala ku balwadde. Eddwaliro ly'e Busula eddagala lijja era balikikula tulaba, kubanga waliwo amalwaliro nga Bukalasa, nga Kikoma, gegamu n'eryaffe erya Busula lye bayita nsawo. Naye tuva e Busula ne tugenda e Bukalasa ne tufuna eddagala, ne tugenda e Kikoma ne tufuna eddagala, naye wano e Busula tewabeerawo ddagala. N'abasawo baffe ab'e Busula tebakola. Ne mu nnaku enkulu babawa ggale, ate bwe baba bakoze banyuka essaawa 9. Ojja olweggulo mu ddwaliro lya gavumenti tosangawo musawo. Bwe buzibu bwe tulina, era Pulezidenti Museveni ekisanja ekijja kugenda kulonda, naye tuyambe ku basawo b'eddwaliro lyaffe ery'e Busula tebakola, era bakola nga ababaddewo. Bampita Namwanje Edisa, nzaalibwa Busula, ntudde Kaswa, naye obuzibu bwe tulina bwe tusanze ng'ettawuni y'e Busula, tetulina we tuyiwa Kasasiro, ttawuni yonna ey'e Busula noonya bunoonya bwebungeetera naki ne Kasasiro, banoonya bunoonya bamuliwo wano bamuliwo wali mu malimiro g'abantu mu mwogo, ne woba olimye ennimiro yo osangamu Kasasiro. Obuzibu obulala bwe tulina nga ffe ab'e Busula, kati ngezanga ku ddwaliro eddwaliro lya gavumenti weriri liriwo okutuyamba ng'abantu, naye ne bw'oba otuusewo ng'olumizibwa eddagala teribaawo, tewaba ddagala, naye ng'ate tumanyi kibakola ki, balireeta eddagala lijja, naye nga tetulifuna. Obulumi bwe tulina, naye ng'ekyamaanyi mu Busula nze kyenfokasingako kya Kasasiro. Kasasiro tewaliwo, singa bagamba nti kale bafunyewo akataka akafo ngaako tebakaguze, ttawuni ng'erina weesobola okukola ki, okuyiwa Kasasiro, naye tewali. Nze bwe bulumi obwange bwe nnina. Bamusindise empapula nnyingi nga tebasobola kuba kunyamba.
nenyagala president nze ndi Matovu Joseph eyakulwanirira nalingirira ku Lumansi nengenda paka Singo naye nakomawo nga taata wange bamusaze olw'okuba nagenda mu nsiko ne baganda bange naye kati nze saafuna saasasulwa ate sifunye buyambi bwonna bwe napakasa nengula ekibanja kyange abantu abakundi ne bakipa ababbi neŋŋenda ewa omulamuzi nankola ebyesitegeera kubanga nze sinze namusomesa naye oba pulezidenti booti bwe basomesa nze yankola bubi kuba tisinze saagenda mulambuza kibanja kyange ate eyanziba yagenda n'amulambuza ate nga nze banneekwesi kakati nze njagala obuyambi obuva gy'oli taata onyambe esirina wendi famire yange terina bweri nze nabonaabona mu nsiko nenkomawo nempakasa nengula akabanja kange ate ne bakatwala kati mu nsi muno sifunyeemu bwenkanya bwonna nsaba taata gy'oli yonna gyaba amawulire gakutuuse onyambe nsobole bamusala busazi kuba twagenda mu nsiko okuwoku Museveni ne bamusala n'afa ne baganda bange ne bafiirayo mu nsiko nenkomawo obwogu ate sisasuddwa ate mukifo ky'okubanga mbeera mu kabanja kange ate ne bakabba ate omulamuzi naŋŋenda ankolera obwenkanya n'atankolera nentabaala disitulikiti yonna buli omu aganya okunyamba nze njagala pulezidenti anyambe oba alina wanfunira nze anfunire embeerewo ne famire yange. Amannya gange nze Ssaalongooti nze Ssejjengo Asumaani mpa omulanga guno ngukubira pulezidenti Kaguta waffe omulungi gwe twagala bwe tutyo tuliwo ku lulwo naye abalooni abatuwa looni obamala otuwa looni ekituufu amazima bazitujjako epikipiki zaffe nga oluusi wabulayo akakadde kamu epikipiki ne bazitwala oluusi epikipiki tuzifunirako sente nnyingi miliyoni 10 miliyoni 9 naye kati nga pulezidenti tosobola kutukolerayo nga ffe abaana ab'eneebusula ne tufuna ku pikipiki ze miliyoni bakiri 5 nga za looni era tusobola tulina obusobozi obusobola okukola ki okusasula pikipiki ezo naye pikipiki ze miliyoni 10 tuwulira zituyinze oyinza okuba nga obulwayo nga miliyoni 1 pikipiki ne bajja ne bagitwala naye twebuuza lwaki esente zino weziba nga zikyali wala nga bakyabanja sente epikipiki ezo lwaki zibulwayo miliyoni 1 mitwalo 5 epikipiki myezi 2 nga epikipiki ebulwayo sente ntono nnyo omwana oluusi ne bamutta epikipiki naye netwalibwa naye taata tukusaba ekintu ekyo tufune ku pikipiki eza looni nsinzidde Busula era ndi Mukulajjana Asumaani Ssejjengo nsinzidde Busula kolayo ekibiina kyonna ng'okisindika mu Busula fwe tusobole okufuna abaana baffe be tuzadde basobole okufuna pikipiki ze miliyoni bakiri 5 nga za looni. Anyi mikwano gy'era abo oyogera nabo enguudo zaffe mbi nnyo eziyingira mu byalo saagala kukozesa bigambo bingi kubanga maama twogerera mu bagezi bano abantu b'e Busula bagunjufu naye nsaba waakiri nga tonnagendera ddala oyogereko ekigambo kimu oba bibiri ku nsonga zeetadde mu maaso go.